Ensonga z'abatuuze ku byalo bisatu okuli ekyekakunyu, Musisi wamu n'Ensekwa nga bino bisangibwa mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso, abaagobwa ku ttaka omugagga Apple Kagwa zandiba nga zifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa kubanga bano tebannassa mukono ku ky'okubanja RDC Justin Mbabazi okubazza ku bibanja byabwe omugagga kwe yabagoba ng'ekiragiro bwe kyayisibwa minisita omubeezi ow'eby'ettaka Sam Mayanja. Mwenna mufune ekiseera RDC nkulagira zaayo bonna abajja kubanja baabwe. Wiiki ewedde bano baagumba ku ofiisi ya RDC nga baagala abatwale ku bibanja byabwe abibaddize nga bwe yalagirwa, wabula nga kaweefube waabwe yagwa butaka olw'ensonga nti RDC Mbabazi teyaliiwo. Kati enkya ya leero bano bakedde kugumba ku ttaka kwe baagobwa kuba RDC Mbabazi yabadde abasuubiza nti olwaleero waakubaza ku ttaka lyabwe nga n'abamu bazze n'ebyabwe nga bagamba nti si baakudda mu mizigo nga baakusulaawo. Tukyamulinamu ssuubi bonna ne DPC kwegatwe wenaatugumyagumya ate kakadde kikabi tubakubira amasimu tebakwata bali mu mbubalota bali mu meeting kakati bakisalawo batu balimanya luli tebatubuulira amasimu ffe tuli ku ground tetujja kujjako nga bazze banzaala wano 1958 n'okutuusa kati nkyaliwo sirina gyendaga. Minisita ajja ateeka ekintu kino mu nkola kuba be yalagira bo kyabasusseeko obunene. Ono yeeyita takwatwako era tugenda kubeera wano oba wiiki tufumbe n'okufumba amasepiti gaago mugalaba tugenda kubeera wano. Babakadde balabiddwako nga beebase ku bisubi n'engugu zaabwe nga bagamba nti baakusula ku ttaka lino engeri gye kiri nti minisita Mayanja yali baddiza. Abana basingo nesingo sina wentula kwe kukwata engugu yange ngireeta nebaka wano mu mpewo. Tugenda gumba wano tetugenda vaawo tugenda kuddayo kakunona bukeeka bulangiti wema tusule wano. Bwe tubasangidde ku saa 8 ez'omutuntu nga RDC Mbabazi tebannamukubako kya mu lubaale newankubadde nga yali abasuubiza nti waakutuukawo ssaawa 4 ez'enkya. Minisita Sam Mayanja yatusanyusa wano nga 14 n'atuddiza ebibanja byaffe ffenna abatuuze b'ekakunyu abaagobwa ku ttaka lino ne tusanyuka n'alagira ekiragiro ng'akiwa RDC akole entegeka tudde ku bibanja byaffe okuva nga 14 omwezi ogwaggwa omwaka era ogwaggwa tutambula tujja minisita gundi RDC atulimbalimba ng'atuwooyawooya naye kaakati tusazeewo batusula wano batuvaawo ddi paka lwe banajja ne batuddiza ebibanja byaffe. Kati mbalabana mbonyi kimenye kitange gye baamusuula abafu bana. Bagamba nti okuva minisita Mayanja lwe yayisa ekiragiro ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'e12 omwaka oguwedde eky'okubaddiza ettaka lyabwe ne gye buli eno tebafunanga bwenkanya nga bawanjagidde abavunaanyizibwa okuvaayo babataase kuba RDC yandiba ng'ensonga zimuyinze. RDC Patuga ali mu meeting buli lwa okuva le twagira bagamba amala kuteesa kati okuva nga 14 paka kati era meeting teziggwa ajja azikubire wano ku ground nape tuddemu. Balonda pulezidenti tatuyamba naye tuli wano tubonaabona kiki Kagwe yamulonda yekka. Wabula bwe twogeddeko ne RDC Justin Mbabazi okuyita ku lukomo lw'essimu alina byalambuludde era n'ategeeza nti alina akakiiko ke yassaawo okunoonyereza ku ttaka lino nga n'olwekyo kakyagenda mu maaso n'omulimu gwako. Abatuuze b'ekakunyu babeere bagumiikiriza komiti eya district ya security egenda kukolagana ne chairperson w'ekitundu eky'ekakunyu n'abakulembeze b'ekakunyu okulaba nga tumanya ab'ebibanja abatuufu be baliwa kubanga lwaki nkikoze nti ebibanja ebyo bagenda okuddizibwa bamaze emyaka n'emyaka nga tebabiriimu so toyinza keera ku makya n'ogamba nti gwe nannyini kibanja twala kino. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.